era nsuubira nti principal Kyagulanyi wandibadde ng'ebintu ebimu ovaayo lwakuba oyagala nti abantu bakwagale eri mu diaspora wootuuka buli woyita bakubira olulekereko olutakola ki olutakola makulu naye ng'ekyo kye baakoze tekirina kye kyongera ku struggle okugjako abantu abategeera. So yandibadde avaayo nakola statement. Yes, nagamba tali party kwekyo kubanga buli omu ategeera nti kakati abantu abazze okumulumba bali bafutu sodya baawa beyo be bano benakugamba abakyanoonya empapula tebalina nabo byakukola beebo basobola okuwa $10 ne bagenda nti bateekewo ki waliwo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo $50 n'okusomozebwa okulala asobola otuuka ku buwanguzi nkiyozaayoza nyina agitaminwa Mulwani Muhammad ye deputy president aba deputy vice deputy president ye deputy president wa Common Man's Party mu Eastern Region tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero so tukwaniriza nnyo sababu okubuuze ku bantu tutandika okugira ebigambo sibo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi ba MS Media mbalamusiza nayo olwaleero asoose olwaleero kulaba MS basubscribing baliking omanyi buli lwe musubscribinga MS naye esigala ekola ki esobola okuyimirirawo kubanga okuyimirizaawo akantu nakyo siki si kyangu so musubscribing mujoining muliking so at least target ya MS naye ekole ki esobola okutuukirira akantu kabeere nga kanyuma nga kamunyumira ye yennyini abafunye ebizibu mwekwase Katonda abafunye essanyu nga abaaseno namwe mujaganye empola n'enkya gyeruli so abaaseno bati batandise ogamba mbo baanaalongo baasaalongo anti mbo bagenda kutwala premier batwale naki ne champion eggulo kati ye line gye bazzeeko tebakyayogerera ku kimu kati nze ndi wa Chelsea tulika sana kasta nagenda okutunulayo nga tuli mu 2:14 omwanyi ne ganzi Boka Everton yakibakolera luli juzi ne bagamba kiwedde okitegeera kakati embeera ye eriwo kyevola abantu nawe nkulabye n'endowooza nti oli wasano kubanga bonna bangambye ab'ebbaala nti emyenge gyaweddeyo mu bbaala abakazi abaaseno mbu tebabakwanyina kubakwana baale bagamba nti Arsenal kewangudde ebirala gwe omanyi kyoyagala gwesaba busabi baalaza jjudde abantu bonna basumagira kati basuze mu bbaala mbise wali ku mukyala wakakioski wali wa mobile money nangamba munsonyiwe n'akatuuka nti ndi wa Arsenal saawa nnya zino nti anti twasuze tutunula kakati okujaganya okwanti kyevula mbagambye bajaganye mpola mpola kubanga n'enkya ki gyeruli yesebo kale nyinja tutandikire ku nsonga ya Bishop Kazimba Mugalu eyatiyoboddwa mu ggwanga lya Amerika mu Boston nga agenda okulembera okusaba ekigambibwa nti bafutusojja be n'ebyo bamutiyobodde omuleekaanira omukuba olube n'ebirala oli yebuza struggle eno erina ekigendererwa ekikulu bwe baba nga banna struggle bagezako kuyisa mu basajja bakatonda amaaso mu ngeri bwetyo anti kakati ekintu ekyo nja kusooka nkivumirire okuvumirira nense kuvumirira abantu abakoze ekikolwa ekyo ekyokutyoboola abeera right reverend abeera his grace Kazimba Mugalu ekikolwa ekyo kibi nnyo nkivumirira era nsuubira nti abakikoze mwasiiwuuse nnyo ki empisa omuntu omugunjufu ekintu ekyo si kyolina okukola ki eyo age twagivaamu oba yali middle age kubanga oba no wano mu byasa kubanga twalina dark age middle age civilization bikibwe bityo naye nga ebyo ebintu byali byadda byali byadda nnyo omuntu kakati saawa zino oli ku ddaala nti wava ne Uganda oli mu America weeyo abantu nti buli omu alina okwekisasayizinga rights ze okitegeera kakati esinga democracy yes kakati ate democracy n'omukozesa nga omwabusinga kyekizibu ekyo kiri ku Mufirika
ayogera democracy ate n'atandika okukola ebintu ebitakola ki democracy ate byetakola ki byetakiriza kubanga okunyigiriza omuntu omulala naye oba omugjeeko ki eddembe lye kakati ng'omuntu teweetaaga gamba nti ate omuntu omugwire omukube okole ki kubanga oba otunuulidde ekintu kye baakoze ku His Grace Kazimba Mugalu tekyetaaga kuddamu kukola ki kubeerawo si munnabyabufuzi era wabanga taliiwo ku Church of Uganda gavumenti esigala nga ki nga weeri ono kakati alinga ye Archbishop wa kumeka bucha Museveni abeerako kubanga twalina Olombi ne tubeera n'Enkooyooyo ne tubeera n'Alingiye ne tubeera ne Ntagali kakati tuli nani ne Kazimba abantu 5 balamba babaddewo nga naye babeerawo mu bukulembeze bwani obwa President Museveni nga yaliwo kakati bo bazze bakyusa ate si buvunaanyizibwa bwa Church of Uganda okukyusa obukulembeze buno obw'ebyobufuzi buli omu alina olubimbiro lwalina okukola ki kakati gwe tojja kugamba muntu nti alina okwogera kino kubanga olina okwogera kino okitegeera olina okwogera kino si bwe kiri kubanga ne mu diplomasi buli omu alina okubaako wakola ki wakoma ate waba ayogera ku nsonga talina kujja eno mu lujjudde atandike kuvuma ng'abantu abalala balowooza nti buli lwoyogera ng'ovuma nti eddoboozi liba likoze ki liba liwulikise ekyo si bwe kirina okubeera ebyo byonna mbiteeka kubanga kakati Boston ke kafo gindi kasinze okufunamu obuwagizi obungi Kyagulanyi kubanga era naye gyasinga okukola ki okubeera wewali bannayuganda abali eyo ensi yabakubaakubadda neeno talinayo nakabajjo ku Uganda talowooza kudda mu Uganda abadde mu America ebbanga lyonna ne Uganda taginaako wadde kabajja okujjako bwe yasigaza erinnya nti oba yesekidde oba nakigudde yasigaza nakuwoza abantu bange bali e Uganda naye nga kimulaga nti wano Uganda ayinawo ekiraga nti tulina abantu abali mu America diaspora abalina kye bakoze contribution bo bennyini abo abagenze ne bamubuukira obabuuze emyaka gye bakabeera mu America bonna abo bameka abalina kye bakozeewo wano mu ggwanga kye bakozeewo ku nkola ya democracy tebalina kati ekyo kye bakoze kirina kyekyongerako mu democracy anti mu democracy tekirina ekyo ekintu kye bakoze era nsuubira nti principal Kyagulanyi wandibadde ng'ebintu ebimu ovaayo lwakuba oyagala nti abantu bakwagale eri mu diaspora wootuuka buli woyita bakubira olulekereko olutakola ki olutakola makulu naye ng'ekyo kye bakoze tekirina kyekyongera ku struggle okugjako abantu abategeera so yandibadde avayo nakola statement yes nagamba tali party kwekyo kubanga buli omu ategeera nti kakati abantu abazze okumulumba bali bafutu sodya bawa beeyo be bano benakugamba abakyanoonya empapula tebalina nabo byakukola beebo basobola okuwa $10 ne bagenda nti bateekewo ki embeera ate kakati olowooza balina mmeka ekitegeera ne bateekawo $10 ne bagenda bateekewo ki embeera yes abo abasinga kye bakoze naye kakati omuntu era woba otunuulidde no screening abantu abo ogenda n'obatunuulira nga bonna abasinga they are not professionals bakola bino birimo bino byajuwakaali ab'obusaale bano abalera abasiimuula abakadde abakola ki abakyusa abakadde nga beebase naye nga tebalina emirimu giri gya kikugu omuntu alina emirimu egy'ekikugu ayinza okujja mu ebyo ate abantu abo boolaba abasinga bali frustrated n'obulamu omanye America yakaaye America yakaaye muwano osobola okulya ne bwoba tolina ssente kakati mu America tosobola kulya ate wano osobola n'okugenda owa neighbor n'omugamba ebintu byansobedde renti yabuze
wampeeyo omutwalo oba munsuzeeko enkyandabe bwenkola ki bwentetenkanya ekitaliiyo. Kakati abantu abamu ogenda okubatunuulira nga frustration gye bakwata ne bateeka ku bantu abalala kubanga kakati oli kubanga kakati mu kyaki kyaki kifo kyakola ki kyakusabiramu owa NRM owa NUP owa UPC owaki kabira ki muzungu muddugavu mwonna bonna we baba batuuse mu kyaki ishu ebeera yakola ki yakusaba. Kakati gwoveero oyinza otya okuddira omutwe gwo n'ova gy'ovudde nti ogenda olutalo kulutwala mu kyaki? Lwaki tebamusanze ku street? Singa babadde babayise ku kabaga nga bali ku kabaga bandikoze ebyo naye ali mu kyaki ekimulese kubuulira kubali owa myoyo nakubasabira ku bizibu ebyo balina bibakendeereko. Ate kakati gavumenti wano bazze zibeerawo kwabo abali eyo aboogera Jonani Lumu bameka abaali basondeddeko famire ye wadde akantu teyafa mu style eyo nti namwatulira kakati abo bonna abali eyo ani yasonderako famire yani famire ya Jonani Lumu oba bameka abaali bagenzeeko ne mu kusaba ng'okusaba weekuli nti mu America leero omanyi Jonani Lumu yali musajja mmekete yayogeranga ku bizibu ebiruma abantu bannabyabufuzi bye okunyigiriza okw'abantu bameka abateekawo okusaba mu America basondeyo kasente basondeyo ne ku kasente bebagala kazimba akole anti baagala abikole naye kakati era bakugamba nti tokemanga ki Mukama Katonda ate omuntu oyeetuze tebakola ki tebamukabira ate mu busiraamu batugamba obukulembeze obuliwo obuwenga ki ekitiibwa bangambe n'abakulisa balina session nnamba esabira abakulembeze abaliwo. Kakati gwe ogamba otya nti omuntu alwane noki n'obukulembeze mwateekawo kakati be basinga okukkiriziga mu demokrasiya bagamba nti tugere mu demokrasiya tulonde kakati Kazimba Mugalu ye yalondesa ye byabakama oba ye yalangirira yalangira Museveni oba yagenda okumulayiza embu yagenda nati yajobbeerawo nkakasa wali mu kusaba bamulayiza amadiini gonna gagenda kubeerawo mu kusaba naye mu kulayiza ani agenda okumulayiza Saabalamuzi kakati abantu emitwe gyabwe gibalemesezza okubakola ki okubayamba bavunaana omuntu omukyamu bavunaana galanga afuga era n'ebizibu wano mu Uganda abanyigirizibwa basigale nga bakola ki nga banyigirizibwa ne bafuutu soodya basigale nga bakyabakwata n'abafa bakole ki bafe nga bafa nze nsubira nti bandibadde nga bagezaako kyaki buyandiwedde nga bamugamba naye kumwebuuzaako nga mwe demokrasi mukoze mutya okuteekawo eddoboozi tupromotinga demokrasi naye wetuba nti byakifuba kakati n'oli era kati saawa zino Church of Uganda yonna kakati tobamaze kulebolinga nti Church of Uganda yonna buli alimu agenda kuwagira NRM oba agenda kuwagira Museveni batasobola kumiliatinga Archbishop akulira ekyaki nolowooza nti bana abagoberezi nti abagoberezi banaakulaba bulabi era omanyi waliwo bulanda abanupu ze bakola anti nupu ebiseera ebisinga bakola ekintu nga tebalowoozezza oba si banupu kyayise nupu kakati nkubuulire nupu eyina abavubuka n'abantu bonna bakola ekintu nga tebakirowoozezaako omanyi enkola ey'okugamba nti kulabisa okigambo kulabisa kyaleetera abantu abo butateekawo bwongo kulowooza nnyo ekyokulwanyisa kye balina kamera naye nga buli omu anti kati oba ogikozeseza budde ki oyinza ogikozesa naawe nekola ki bino ebyokwefuula big brother nti buli ekigenda mu maaso olina okiteeka ku kamera era naawe kikulabisa at the end of the day kakati Kyagulanyi kyamuleseewa ate Kyagulanyi yabaddemu abo anti kakati bavunaana oli minisita wa Museveni kakati lwaki bamuvunaana si minisita musajja wa Katonda kati omweteekako ki
So kakati embeera eyo nsuubira nti abantu bandivuddeyo ne beetondera Church of Uganda n'okwetondera Archbishop okumukolako effujjo eryo lyonna eryaleetedde okuba nti ensi yonna yeewunyiza na wano e Uganda abantu okubanga buli omu ekintu kimukoze eki kimukutteko sebo abaprotestanti bangi nnyo mu Uganda. Yes, bayitirivu. So toyinza kugamba nti toyinza kubateekako ffujjo bw'otyo gwe n'olowooza nti bagenda kuleka bulesi bayinza obutakulwanyisa naye politikale oba toyinaawo. So ebintu ebimu ndowooza betaaga balowoozengamu nga babikola kye babikola. Kati ensonga enkulu bwezityo kuba ndaba ne yazoganya obutambi buzze biki bamu identifies nti yali ku ttiimu y'omusajja ng'atambula naye omusajja n'agaana okukola statement yonna ne wano tandaba kukola statement yonna. Kiki ekimugana Kyagulanyi okuvayo okuvumirira ebintu nga Kyagulanyi yennyini mukozi wa bikolobero ebyo. Toyinza kubeera na ttiimu n'abo kubanga okwefuula nti ttiimu yeebeeramu buli bantu wefuula abakwata abakazi omanyi balina ekyo kitiimu kyabwe ekyo kyekintu tebawaayira balina ekyo kitiimu kyabazoganya komanda zoganya kye yali aduumira advance team esooka mu kitundu nga president anabakuja ne lodge zonna nesasula lodge eziri awo zonna kakati buli muwala ali ku kitundu awo ne balyoka bamukolako effujjo. Byogera bituufu ne bamukolako effujjo enkeera mbu basobole okubanga balina ababawagira ku ground bangi. Tiimu erimu abantu banene oli jasi ye komanda genozoganya naye abalala abateekwata butambi bayitirivu nnyo. Advanced team bwetuuka esasula buli lodge eriwo akali alawo kakati awo buli muwala gwe balabako talutonda nga bateeseza naye obanga byamaanyi byonna byamaanyi n'okuteesa bigendera olemerwa mu kuteesa bakuyoola maanyi. Sagala tolimbira basajja sikulimbira advance team gibuuza abantu abadde mulaale ffe tubadde mu campaign trail eggwanga lyonna so kati tuba tutegeera feedback tugifuna. So kati ebikolwa nga bino gwe tolowooza nti kisoboka okubeera kuba ne President Museveni botafiira babaga nti bayambalanga engoye z'amagye ne bakola ebikolobero ne bakoma mu bantu ne bagandooza mulaba abantu betulwanyisa katolaba nti wasobola waba NRM abakoze ekyo bavumirize NUP mu America. Kakati gwe lwaki gwe oyanupu lwaki tovaayo n'ogamba abo sibamanyi era n'obeegaana bakozeeko statement tebana bakola statement kakati woba tokozeeko onokumanya nti n'okusirika naye ebeera statement okusirika kitegeeza kinzikiriza nzikiriza gwe kitegeeza statement yakukkiriza okusirika. Kati bakkiriza nti bino ebikolwa byabwe babyambadde biri party kubo ye method gye bagezaako kumuburazinga n'okubanga abantu abamu bagezaako okubakaka ku kifuba bakole kye baagala. Democracy bamuvuddeko weya nti omuntu buli omu alina right okuwagira ky'abaakoze eki ky'aba ayagadde okuwagira ate omuntu alina freedom of speak ayogera ku kyaba ayagadde kyaba tayagadde n'atakikola ki n'atakyogerako. Kati omuntu obanga alina omutwe gwe tomugamba nti yogera kino tewagupangisa kwaba ani yapangisa omutwe gwa Archbishop ye yabagamba nti awagira ki alikuba mulemereke nti alina okukola ki. So ndaba wano babalajanira religious council era n'obalaba kubanga nalaba wano aba religious council abo nga mwe muli n'abakiikirira Protestants bagenda nga babi agambye bamukoze eki bamulumbye nalaba bagenda ewaka ne bamubudaabuda ne boogera naye era abafurusoja babavuma nti mbadde mulonyeeyo anti kakati kyekizibu mwesonyiwe mu maka ga president anti kakati ate lwaki bamuyingiza mu bitabo bye bagamba nti babivuemu lwaki muyingiza nti ayogere ku bantu be bakwata abantu be basiba ne struggle gwe mukulaba ko omusajja bagenda kugusa struggle kugigusawa struggle buyinza anti struggle ending point ya struggle kutula mu ntebe naye kakati gwe oyina emyaka mmeka simanya 2 anti 2 ntegeere bimeka bye wakalaba njagala ombuulireyo wano mu Africa President omwe yakwata obukulembeze nga alina enduulu ng'eza Kyagulanyi ogwo nti yakwata obukulembeze
nga ine endulu ngeza Kyagulanyi abo dinga bwamulemerera tewali wonna saawo wokka buli wogenda politics si ndulu sibya woyo sibya kuleka power si noise wabeerawo ensonga okusinziira omuntu okukwatwa ki obukulembeze yes kakati walabye wano eggulu abasajja amagye ga Bungereza oba bagasindise commission ki nagalabye nga jjajja wano ali mu kubasomesa history wa East Africa yonna na Africa babasindise babaddewa bali wano mu Uganda bali banamagye bamalayo ab'Ebungereza ngani abasomesa Museveni ngali mbasomesa history wa Africa East Africa ne coast yonna bwe yatuuse ku Somalia buli omu najjayo peni n'ekitabo kakati omayiwa kakati ebyo bigamba Foot Soldier agamba gwe ebyoyogera tubikola ki tobitegeera kakati omuntu bali nnyonyi bazze kubasomesa ebya Africa nga jjajja yabasomesa kitegeeza jjajja taba wabuli gwe ojja kuteeka mwolabe Museveni with the British Army bwe yatuuse ku Somalia bonna buli omu najjayo ekitabo n'awatandika okuwandiika n'abannyonnyola history yenna wa Africa kakati wetuba nga tuli ku level eyo kakati nabali abalaba bano abalalu nga bagenda eyo bakola ki bali mu kukuba bukubi bakulembeze omukulembeze gw'olumba talina ka forward mu gavumenti nti oba minisita oba yateeka amateeka oba mulamuzi yasalidde muganda ogw'okufa naye kati oyo bano gwe bazze okulaba n'abasomesa Kyagulanyi amuyita sijjeno olina kugamba Kyagulanyi yatikkolo ateekako amaanyi mangi kati busekoko ne bumubojja bwe mwamubojja nga ebyayogera tebikwatagana kyogamba yajja tali yekka akwogera ate yali yekka obusekoko yatikka kati busekoko bwali bumubojjabojja ngeno naye nga naye akikkiriza nti oli jjeno akimanyi kati musange kati saawa zino nga talina nga tatiise maanyi nga ne busekoko tebumusumbuwa ajja kubuulira amazima nze nakubuuza bubuuza taata we yafa nga ali kulanga kyanti yagamba yeyalwana taata we naye yali kulanga ati ye yagamba taata be balwana Museveni teyalwana nemuuza kati yalina lanka yonna nagamba oba abanja mmere babasasule sente zaabwe ez'emmere naye tosobola kugamba nti ki oli sijjeno abasajja so Abasomalia bazze Abangereza bazze nga bazze kunona notice bazinonye w'omukulu kakati woba oli ku muntu ali ku level eyo mu bwongo bwe mu kulowooza geopolitics bwamutegeera international abasajja bamulicognizinga nti oba oyagala okutegeera ngeri ki gye tulina okukwatamu wano ono omusajja gwe tulina okulaba abawe notisi nti kakati oba oyagala okuyingira mu Somalia toyingira mu Somaliland oba togenda mu Mogadishu oba olina okugenda simanyiwa n'abuulira buli tribe n'empisa zaayo banga kirwaki bazze bakola ki balwana kakati gwe obanga oyo omusajja gw'ovuganya ali ku level eyo wabula gwe wootuula n'abantu n'ebyoyogero biba tebikola ki tebyatuuka mu politics keko gundi bijirwa ke yangamba nti aba opposition bano baqualifyinga okuvuganya President Museveni balina qualification ezibakiriza okuvuganya ekisookera ddala bonna buli omu alowooza ku katiba nalaba kubanga juzi bwe nali awo nalaba nga buli omu alowooza kiki era buli omu bwe yajjaawo yawanda ebigambo n'awanda ebimulaga nti ye wanjawulo nnyo ku bali naye nga tewaliwo agenda egatta opposition kujjako Museveni so ku level ya Museveni waliwo n'abamuvuganya nga tebasaanidde noga nti Frank Bulira tasaanidde kuvuganya Museveni kakati Frank Bulira ebigambo byayogera aba atudde wali butuuzi ye kwetuulira n'abayita n'ayogera byayogera n'avaawo n'agenda kakati Frank Bulira mu butuufu ne wobeera gwe si kumukakanya yesimbawo naye waliwo ebintu bye tulina okutwala serious politics abantu bamufudde ng'owaki
waliwo omuntu wolabanga mu butuufu entebe gy'alamuza nga kirabika tanaba gitegeera butegeezi bunene bwayo na buzito bwayo kisoboka mwekiri ekyo kisoboka kati ate abantu abamu nga babuliira lwaki oleese buliira okutumalira airtime kyeŋŋamba nti waliwo abavuganya Museveni okusinziira ku level ya Museveni nebyayiseemu nga tebali qualified nga tebasaanidde kakati kijja kutwalira opposition ya Uganda ebbanga ddene kubanga ekisookera ddala opposition ya Uganda buli group yemanyi nti yetegeera politics aba opposition yes buli kabinja kamanyi nti kekakola ki kekamutegeera kakati ate waliwo bali abeefuula nti baki bebategeera politics oba tebaliiwo tewali kiyinza kukola ki kukolebwa era kutambula kakati we tubanga tukyatambulira mu mbeera eyo bwetyo kitegeeza nti waliwo obuzibu ki bunene okuba nti omusajja tusobola okumuggyako era toyinza kubeera mu mbeera eno gye tulimu n'olowooza nti ogenda kujjako ki Museveni kyokka eno embeera gye tulimu opposition tebasobola kujjako Museveni anti kakati opposition gye tulina erina ekizibu kimu erimu double thinking kyotegeeza double thinking omuntu ategeera ekituufu naye nalowooza ekirala ate n'alowooza ekifu naye nga manyi ekituufu kyekino kakati omuntu abeera n'ekituufu naye n'abeera ku gurupu emu etembeeta ekifu nga bw'olaba Nsibambi ali ku double thinking Nsibambi ndowooza nga anti nkulaga ali ku double thinking alaba nti ekintu bali kye bamuleetera kifu kyatembeeta naye akitembeeta olw'okuba bali ba big brother bamugambye naye ng'ekituufu emabega waakyo omutwe gwe akimanyi obwongo bwe buli kiki divided buli mu saidi ekirimu ekituufu kyamanyi n'ekifu kyatembeeta kakati kyekiri mu opposition abantu bangi ekyo boogera saawa zino si kyekibali ku mutima bagamba people power naye nga si kyebaliko nga bategeeza kirala nga ekyo kibo okwogera ekyo beetaaga funa kifo Why bwe njogera bino njafuna obubaka bwa parliament nja kubujjawo naye nga takkiririza mu Kyagulanyi n'Olugame ne NUP ne mu opposition yennyini entayale nga takkiriza na mu kujja kaani Museveni naye nga yayita opposition kakati gwotera obalaba bonna balina bwe bakola ki eyamuwa ssente mu kalulu awo yagamba tajja mukuba agamba anite mulungi nnyo oyo anite tetumwina kye tumugambako oyo era mulungi si kizibu ne waba tuyise ku mukolo tugenda ne tulya kakati yo baanuupwe babanga basembeza supiika bwe batyo ali mu gavumenti abeera mu parliament n'akubiriza amateeka amafu ne gakola ki ne gayita temumulumbangako wabula muli ku musajja wa Katonda ne parliament tagiyingiramu gwe muliko kakati muba muli ku kimu mubamukolera ani awo anti kakati bo obuzibu balina nti balabika bafuuse bakupangisa kwonoona amanya g'abantu bamasinale kwonoona amanya g'abantu kubanga kakati weebuuza kwonoona linnya lyaki lya Kazimba bamubajje bagenda lwaki tebabalumbangako tebagenda ndowooza tebabafunanga mu fix bulungi kati kino kye bakoze kipushinga struggle ne kigiteeka mu maaso oba kigiziza mabega yazedde emabega ne struggle we eriruddawa akati olaba omuntu obanga bo bennyini eriruddawa embeera eriwo mu Uganda kati juzi nabadde ngenda bwe nti nekanze nendaba bino ebimotoka ebya tiyagaasi nga babivuga babisaviisinga nenga bannaye omulembe guno muzibu ebyo ebimotoka nti byabeeranga mu kibuga wakati emyaka nga 6 emabega nga tebivaamu naye saawa yakakati byawumba n'abaana ababivuga banaatera okubanga baba deployinga mu department endala tebakyalina tewali kyetaagisa ate tewali kyetaagisa kubanga kakati bano system gye baleeta yakuyomba buyombi omala okuyomba nekiggwa tewali kirala kulekanamu naye kakati ebimotoka nalabye byatiya gaasi n'abaana tebakyalina mirimu wabo abapoliisi ababivuganga naye baana badde batambuza obufaananyi ku online yoko nga kuliko ggwe
Munyagwa kifaananyi ndowooza bakikubira wano kiriko gwe Munyagwa Bijirwa ndowooza ne national chairman w'ekibiina kyammwe baga nti bane Kyagulanyi kuba yafuluma bano ab'opposition ekifaananyi kimwe nga kibateekawo nga balemereddwa okukola akantu konna kati baagala tugende mu nsiko tubakuŋŋanye tubatwale mu nsiko bakole obuyeekera munenya Kyagulanyi anti kaakati Kyagulanyi bwe yabalekedde space mwaganya gikozesa kaakati space activity ki yakugenda mu buyeekera space anti space yali alina gitulekera luli n'agamba nze sijja kwesimbawo okusinzira bwendabya akalulu kano kanzire emabega wa Munyagwa nafunako gwawagera yandiwagidde Munyagwa kati twandibadde nga tulemereddwa okubagamba ekiddako bandibadde batubuuza ebyo ebibuuzo naye kakati obuuza otya ekibuuzo ekyo nga wabadde mu kalulu nekaggwa n'ogenda n'ogamba nti ate ntambudde kakati batuwagira babalekedde space wano ate space kati saawa zino activity eriwo ki kubanga yeye asuubiza abantu nti agenda kulemesa omusajja okulayira kakati wali otuwuliddeko nga tugamba nti fe abaawangula kakati kati tulwanire ki fe tumanyi byabakama yalangira Museveni naye nga ani yawangula ate kakati byabakama yagamba nti ono yawangudde kitegeeza okkiriza mu byabakama bye yasoma byebyo byeyagamba nti ono yawangudde yekkiriza nti Museveni yakawangula tuyinza nobalabayo mu kulayirako okulayira tetujja kugendayo tetunaana kugifunako era tetujja nakugenda kakati bo bwe bagamba nti bawangula kakati tebanaba kugamba nti oba tulinayo MOU Common Man's Party ne NUP balina MOU nti oba tutabaala oba batubba akalulu twekwatire wamu tukole ki tukabanje MOU bagikulaze gye twakola nabo teriiwo kakati kikya batugamba omanyi problem ogenda lusi n'oyogera n'abantu nga baayitako ate nagambye abo abaana boogera ebintu nga tebasoose kufumintiriza mu bwanvu bwabyo boogera awo kuyisa kintu omanyi twajjirwa ekintu social media muntu atuula awo n'ayogera ebintu ebitakwatagana ati n'ofuna n'endowooza ye anti era tugifuna kakati era buvunaanyizibwa bwa okulungamya nti ekibuuzo kye babuuza tekikola makulu saawa zino singa twalina endagaano twandibadde nga tugamba kati tutandike okukabanja omusajja agenda kulayira era ajja kulayira kakati ani amuganye bano abakabanja bo baliwa anti bwe babuuze gye beekwese abakalonde kanoonye kalonde Kenya baliwa awo ffe tetumanyi gye bali Chevola naffe tubeebuuza ate ne bagamba nti batulekedde space Kyagulanyi yabalekera space yatulekera space kati ebyobufuzi okuva we yafuluma byagootaana tebikyalimu mulamwa gw'amaanyi kakati kiki kye wandisuubidde ekyandibaddewo saawa zino ne kati bagamba akomawo anaatera okukomawo akomewo Uganda si muna Uganda kati bano bagamba be yadduka banaaba tebakyalina intention ya mutusako bulabe ekyo ekibuuzo ajja kukikunnyonnyola lwakuba nti obuzibu bwe tulina nti n'abamubuuza ebibuuzo oluusi bamubuuza bibuuzo bitakwatagana naye luli yayogera ensonga ze naga Museveni sijjeno nakubakuba okujja n'omuwoosi ebyo biveeko omuntu abanga alina ebintu ebimubuuliza nga si yabuuza nengera yamulabyeko mu interview mutabani wa Dr. Besigye ebweru eyo oera yadde ayogera biki eyo layini togikwata kubanga bizibu nnyo ebyabwe awo bibaba balyemu awo biba birala eyo layini togikwata gireka katugende ku sovereignty bill parliament eggulo ndowooza balabaka balonze ku tteeka saakubedde nnyo parliament sijja kulimba naye yadde second reading ey'etteeka etteeka no likyalemeddeko wadde nga President Museveni yeye yagamba nti initiate nga siri oba bagenda ne batereezaamu nga kakiiko ka ligo kyenalabye eggulo mu parliament Museveni alina abantu abamukoleramu kikyotegeeza abamukoleramu waliwo abantu abamutomeza etteeka eryo naye nga Museveni si alyagala waliwo abalyagala kakati oba ogenda oyagala okukitegeera ekyo noonya gindi ono Obuwa Amson ajja kubuulira eyamutumye okukunga ababaka ba parliament si Museveni Museveni ye abeeyitira n'ayogera nabo n'ababuulira position ye naye Johnson Obuwa ye yabakuŋŋaanyiza ate ku presence office eri ku Kiwaayi n'abakunga ne bajja mu bungi kakati kitegeeza Obuwa
woba omunoonyeza asobola okubuulira nannyini bbiiru eyo agitembeeta. Waliwo omuntu anti waliwo omuntu agitembeeda kati agitembeeta omugalagala waayo kubanga kati yeyo era obuuza nsibambi ani yakuwa ogw'obugalagala bw'eno bbiiru naye akyakirimu tebamulabye era eggulo ng'agamba nti ayagala second reading ekole egende mu maaso eyitibwe bajja adopting ku flow tanabawulira muri okuva mu public yetawulira abantu public anti kakati ye ensi yagivuddeko ffe tetumwinaako buzibu kye baagala okukola ffe tulinze nsibambi ye olowooza nsibambi nga ye alabika naye takyalina nnyo alowooza nti talina nnyo kyafiirwa naye amalaalo g'abaana be bajja gakuba embooko ate akoze ki ekyamaanyi amalaalo ga nsibambi abaana be bajja gakuba embooko nze nkubuulidde ekibi kyakoze agenda kuyisa etteeka famire ya nsibambi tejja kuddamu kuyingira ku mu byabufuzi bya Uganda ne bukola otya ndowooza bansibambi bamaliriza bwe bato no yali prime minister era naye yamaliriza bw'ati oyo nsibambi famire ye tejja kuddamu wadde okulinnyako mu kifo eky'ebyobufuzi wadde LC1 nga bwe walaba Besweri Mulondo bwagira yefulo mugalagala sikulimba so ekintu kyalimu ye kakitembeete kayogere gumite biki naye nga agamba nti abaana bavuma abantu ku mitimbagano naye kati mbadde manyi naye avuma bangambye yalina ebivumo ebipya kati yasaba okuludde ebivumo ebipya buli munauganda byatawulirangako kakati ate agamba atya nti abaana bavumanga naye yenyininyini kirabika ate yeyaleese ebipya so kati lino etteeka n'alagenza okulaba ng'abantu bangi babanyigiriza nga minority report tebagiwadde chance kukola ki kusomebwa ku flow nga speaker yenyininyini afuuse naye ki dictator nga bulijjo bakyamani ba committee ebbiri eya defense na internal affair bonna babadde nga bonna beefula ba dictator tebawa abantu chance kukola ki oyinza otyo okugamba nti bakozemu enongeosereza abantu n'obayita ku sanda ba IMP n'obawa essaawa simanyi okuva ku ssaawa 4 paka 5 paka 6 ku lanchi nti nga bamaze okukola review tekiriyo president ye etteeka yaligoba ligende mu kasero kakati nannyiniryo yakyalwana nalyo akolera kyekiri kyenkugamba anti gavumenti ya Museveni mulimu abagikoleramu yesebo era kyekizibu kyetulina Museveni abamu bagamba nti ebbaluwa gye yawandiise just yayagadde kulaga nti ye taba mu nsobi bano be balimu mu nsobi naye etteeka laka alyagala etteeka talyagala baye talyegaana etteeka anti agamba siri yabawa kakati ate lyataabawa ate bano bayongeramu ebyabwe kakati nga gwe kiringa okutuma ne bakutuma nti genda okole kino ate gwe n'oyongeramu ebibyo ku interest z'endala yes so kakati kino ekintu Obuwa Amson kye yakoze eggulo okukunga ababaka abo n'ababadde tebabeera mu paalamenti okumala ebbanga n'ebisiibo n'abayita ate nga bwe manya ababaka ba paalamenti kwasa wabeerawo akamwanyi abo bonna bazze nga bakimye kamwanyi ate kakati onoogamba kakati Obuwa gwakolera yamuwadde akantu n'akagabira abantu kyogamba nawe osobola okukkiriziganya mbuno President Museveni ebbaluwa eri biki anti kakati ye yali kiriya n'agamba ekintu ekyo si kyenjagala yagamba sikyakola ki sikyayagala okitegeera kakati kivula nze ngamba nti ye mutuufu ku nsonga naye wano waliwo akikoleramu era kakati akitembeeta eno gavumenti tolowooza nti gavumenti ya Museveni erimu abantu abakoleramu munda era kyekyo ekikulaga nti bakola ki mwebali kubanga baleeta ekintu n'olaba nti omuntu akivuga ng'omuntu individual transition period buli omu alina ebigendeerwa bye sino ekiseera kizibu eggwanga mwe kiri tuli mu transition nga tamalaayo nga yali baali muleetera n'aligula naye ng'ate talitegedde bulungi kakati olw'okuba tuli mu transition interest zanjawulo naayagala kino naayagala kiri
Nkitegera ajo obudoloza sibwebo naye nga nsuubira nti ababaka ba parliament Saturday ndoza lutugana okwogera ku budget ababaka ba parliament mwandyekubyeko mu kifuba ekino ekintu mwandibadde lwaki temukiwummuza ne kiwummula mirembe mukyesonyiwa n'abantu bali mu kupapirira balala babulayo ennaku 2 bakoleki okuba nti tebadda mu parliament abalala bayingire naye balemedde ku kintu simanyi kikinyo lwaki bagiremeddeko egindi eyo birwe so nze nsuubira nti mwandyekubye mu mutima ekintu ne mukiteeka mu kasero n'ekyo ne kiggwa kubanga siri eri birwe esoose y'okuteeka mu kasero endala zonna babadde baziteeka mu kasero tweyanze ge onaba badde osinzira okubeera ng'otulaba ne Agitaminwa Mulwani Muhammad Deputy President Eastern Region owa Common Man's Party tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olwala akuumi